Kalama TV kojja matte waliwo audio etandise okubeera ng'etambula gye musukumidde nnyo nga omwami agamba nti ava mu gavumenti agamba nti obwakadaama okugenda okukola obwakadaama Saudi Arabia gavumenti egenda kubeera nga esazaamu contract mu bbanga eritali ddene nti egenda kusazaamu contract olw'okubeera nga bakadaama 3 abagenda 100 bafa ate nga bebafa okuzza omulambo zibeera miliyoni 6. Kasooka tuwulire audio eno tulabe obutuufu bwayo kyayogerako kituufu kinaabeerawo oba tekibeewo. Asindika audio eyo mu gurupu kwanza saagala kuddamu kuyomba ne bawala abo ewasuza otya ebulungi audio egisindike mu gurupu eyo nobanga bagenze kuba nkimanyi kampani ezisinga azitwala abantu nga ba Kirina aba waitress when they are going to work as maids. But remember, Saudi Arabia mazo kitegeera nti contract nabo twagisazamu nga twakola omani wano omani byali bwe bituli tugisazamu yawo mwana twagisayininga 210 tugisazamu 216 ya Jordan twagisayininga 207 zigisazamu 215 nti nga abantu bafiirayo kuba Saudi Arabia ogiraba omuntu okumukomyawo nga mulamu kaba kadde kamu mitwalo 8 like air ticket naye okukomyawo maiti tusaamu oba okufundikira nga miliyoni ezisuka mu 6 ne dokita yeka kusayinira ko bapulebikiriza deportation of the remains alya miliyoni 10 kitegeera bwe mutwalo kwalya so ate kisinza okutunyiiza nti omuwala oba omulenzi bw'aba agenze mu ddwaliro bino nga byokumukebera COVID-19 kuliko akagamba donation of her body parts. Kitegeeza gwoba waddeyo biwe ebyenda ebibumba omutima so kati gwe nabakubaga ne babisalayo oba wasayininga dda nga tomanyi nti wabidonetinze kakati fena otugenda mu kooti y'ensi yonna baleeta empapula ezigamba nti wakola ki wabidonetinga so bwekitobwe kiri tugenda kugalawo mu butongole era mande papula ezo ngenda zitwalwa pulezidenti sayiningibweko fayini mu abasinga muyinza okirabanga obi abatanagenda naye kyolina okumanya kiri nti kankubireko ku byama saagala otya ennyo tibasitwala abaana 3 Saudi Arabia 10 bakomawo bafu owaifu nota 5 nga bafu 5 nga ebipati zabo z'omubiri bazijeemu era batuuka Uganda ne bafa abamu ne bakonzeba kitegeera so tukooye okulaba abaana nga bafiirwa bamama baabwe ne bataata baabwe tukooye okulaba abazadde nga bakaaba so kinjagala omanye kawudiyo kensindise waggulu awo galo kasindike mu gurupu yamu sagala mulowooza tubakoze bubi naye omulamu yakola sente nga gavumenti tugenda kugezaako tunoonye yensi endala tuli mu kukwatagana ne Canada Turkey Kuwait China Hong Kong USA Bungereza tusobole okukola contract nazo ne Mexico tusobole okujja abaana mu Middle East tukwatagana tutuula nabo bufoofofo bajuzi twayise bambasade ba European Union tusobole okulaba nga tufunira abaana Uganda bali Saudi Arabia abadi Saudi emirimu mu nsi z'abazungu tugezaako okukola nebanga otaddemu akasente naye ng'okimanyi nti kuba kati ng'ensi nga Canada tewali muntu akolerayo ng'afuna sente ziri wansi wa miliyoni 5 kosa kawudiyo kawanvu
njagadde kutegeeza gwe nti ebintu bigenda kukyukamu era mwena abagenda nga bakiriina badde mbasaba mutuuka Saudi Arabia temukkiriza kugenda mu biyumba mugenda kufa ate nga tewaliwo tutandikira nga endagaano twagisazaamu nga ne kampani otubanga tugigadde ye Uganda oba wagenze dde oba oli eyo byobeera obonaabona bwe tebikola ki bwe tebabimanyi n'ekirala nti twazudde nti abaana contract zemusayininga wano abagaga beeri tebazigoberera ye bwagenda ku ofiisi ye Saudi akugula buguzi ng'agula embuzi ogwo gwe mutawaana ezo sente zakuguze kampani ya Uganda efunako ne agent akutute n'afunako $10,000 naye twagenza okubalabalamu nga bakutunda $1.2 eza riyaalo nyabo $2 eza riyaalo ze $2,000,000 sobeera bakuguze kale kampani yeeno efunako $1,000,000 efunako $1,000 ne kampani eri nefunako $1,000,000 ze $10,000,000 so ate nga buli kimu nga bosi oli akutwala yaba ataddemu kati bwanga tateekamu watuwa kofi asooka yasasula zona expense kampani gye yasaamu so gezaako nnyo nga bw'osobola information gye nkwadde waggulu eyo gisse mu group bw'oba olaba nga nino gye ndikodinze ng'irrelevant gisse mu group so ebintu bigenda kukyuka tebigenda kubeera nga bwe byali. Omwami muwulidde ayogedde awo nti bagenda kubeera nga basazaamu ebintu byonna oba bagenda kubeera nga basazaamu contract e Saudi Arabia era bagenze nga basaza contracts okuva mu nsi ez'enjawulo n'abasuubiza emirimu mu nsi eza Canada, Europe, n'agamba ne waliwo ensaawo zayogedde nga muwulidde n'agamba nti nibateekamu sente nnyingi nnyo ng'omuntu afudde $6,000,000. Nze nga nze sijja balimba simanyi sente zebateekamu okuzza omulambo naye bwe zibeera $6,000,000 mu butuufu sente zibeera nnyingi okuzza omulambo. Then ne rate eno gyagambye nti ku baana 310 bafiire Saudi Arabia ekintu ekyo nakyo sikiwa nti kituufu sikiwa nti abaana 10 ku 3 kuba abaana 3 ku 10 10 ku 3 be bafa nga bagenze Saudi Arabia. N'ekyokusazaamu contract olwaleero tugenda kubeera nga tugendako ku offices twagala kubeera tulaba basobola okubeera nga tulabagana ne minisita oba omuntu yenna asobola okubeera nga asobola otuwa information eyo okuva Minister of Labour ne Gender tulabe ekintu kino kyeboogera oba kituufu oba si kituufu. Gwawulidde odi eyo olowooza ki? Olowooza ekintu kino kigenda kubeerawo omwami ono byayogera bituufu oba byabulimba? Era bwe kinaaba ekituufu ddala gavumenti esobola okubeera ng'eneetwala ng'abantu mu nsi ezo zayogedde oba tekijja kusoboka? Era gw'osobola oba gwe wali awo osobola okikkiriza nti gavumenti bw'eba efuna ssente nnyingi nnyo mu bakadaama kuba bakadaama be bakyasinze okuleeta wano ssente mu Uganda, gavumenti esobola okukkiriza okufiirwa ssente ezo oba tesobola kukkiriza kufiirwa ssente ezo? Ekirala $6,000,000 ze zizza omulambo wano oba si bwe kiri? Ng'okwe tujja okugatta n'ogamba nti ddala bakadaama era ekyo nyinza n'okukigamba nti ddala bakadaama 3 ebigenda bakadaama 10 be bafa. Kituufu oba si kituufu? Bintu bingi nnyo bwe twebuuza mu mirimu gyaffe gino egy'abakadaama sekadaama bitasobola kubeera nga tuddamu naye nga bo abantu ekituufu kiri nti bakadaama bafa. Naye rate yaayo gye sitamanyi nti oba eri ratio eyo eya 10 ku buli bakadaama 3 abagenda. Ne companies mukimanyi nti companies singa zonna z'abanene sikiwa nti abanene nabo
oba banakkiriza ne bagamba nti kale tukisazizaamu oba nedda.